Mukasa Khalifa waffe w'Nateete nga mumanyi ow'edda yagenda okubeera nga atukubirayo akayimba ak'amataali. Mu nkola eno omuntu wakubuuzibwa ebibuuzo ebikwata ku kisiibo ku mikutu gya Vision Group gyonna okuli Bukedde Olupapula, Bukedde TV ne Bukedde Family di embuutikizi. Sheegalabuzi asabye abeesobola okudduukirira ku batalina. Mbakakasa nti omuntu waagaba atayinza kubeera nti akendeera. Olwaleero twali wano nga kampuni erina ebintu ebimulabi wano neŋŋeza okuwulira ng'ate balina ekirala kibongeddeko ekikwagana n'ebibiriiti. Kitegeeza nti okulafuubana kwabwe kulina kikubatwala mu maaso. N'olwekyo omuntu waagaba mbakakasa nti Mungu tayinza kumwabulira. Mpulira ddawo ekibuli Sheikh Yasin Kiweewa asabye ebitongole ebyenjawulo n'abantu ssekinnoomu abalina obusobozi okusiibulula abasiibi okweyolera empeera. Kubanga Oweekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yategeeza n'atugamba nti man aftara saa'ima, omuntu yenna asiibulula omuntu eyasiibye falahu ajruhu, afuna empeera z'omuntu oyo eyasiibye. Abakulu mu Bukedde Family okuli Richard Kayiira wa Bukedde TV1, Michael Sebo Olupapula lwa Bukedde n'Abadi Yabeka Bando wa Bukedde Family embuutikizi beeyamye okukuuma enkolagana. Olwa Bukedde buli Lwakutaano era n'okuba nti buli kisiibo tuteekawo emiko emirala egya buli lunaku tutambuza mu kisiibo. Supreme Mufti akoze omukolo gw'okutongoza ng'ebirabo ebinaagabwa biteereddwa amakampuni ag'enjawulo okuli n'aba Prestige Margarine. Ebimu ku birabo ebisiddwawo mwe muli n'olugendo lw'e Mecca ne Madina. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.